Webukeredde nga mawulire eggannaku waliwo akabenje akagudde ku flyover y'e Namboole era webukeredde wano ku News Park Channel Maama Fiina Alayide n'agamba nti tagenda kuva ku sayidi ya Hajji Ali era n'awa ensonga ze. Webukeredde nga Nambwayo wasuna Beni munnange acacyanca ajaguza olw'obuwanguzi bwe yafunye nabyo tubikuleetedde. Webukeredde nga Justin Nammere bamuyisizaamu eggaali ono nno bamutabukidde. Ene News Park Channel manjige tukuleetedde olunaku olwaleero tuulakalira tubeere ng'ate tugakuwa. Webukeredde tuba tukuwa amawulire munnange gotalina kubeera nga osubwa. Tutandikise n'akabenje munnange nkubekedde okutonya olunaku olwaleero waliwo akabenje akagudde ku flyover y'e Namboole ku ssaawa zibadde nga 6 era nga munnange takisi namba UAX 036 F munange tumereganye n'emmotoka endala era okukakkana ng'emmotoka eyakabuyonjo ekutta omuliro neggwaawo yonna. Getukyagenda mu maaso n'okunoonyereza twagala okulaba oba waliwo abasimatuse nenge emmotoka yakabuyonjo ekutta omuliro nga woli mu kugiraba awo ate nga ne takisi nayo ekoseddwa nnyo. Takisi eno ebaddemuko abasaabaze naye tujja kubeera nga tugakuwa ganaaba gasingako awo. Osobola okugezaako okuba nti noonoonyaako ku bantu bo ensonga nno bwe zityo obweziri munnanga ate omwezi guno ogusooka ogwa November tetugutandise bulungi naye nga ge gamawulire ge tusobodde okubeera nga tukuleetera wano ku News Park Channel webukeredde. That's like very bad mukule. They have na ina duka. Hata kutoa umuri dukana wao. Te kwa kije ho. Ugaga bivuze kwa kije. Kwa kije ho ndio gani. Bikoma eko. Akakabenje paka kwao. Paka kwao kwanza. Mwemoga apetwa wali nzenda bya mukogo na kujja wali kumbuka. Kuna maruwe kiwo ku bypass go mukogo. Waruwe netwaza kwa twera amafuta yabade yakayitawo. Because I was very good. What was the other Yakaita? We are very exciting. One of the Amakas Yogamati or the Kamu that we are not the Yakaita. Next, never the movement. Webukeredde nga Maama Fiina munnanga avuddeyo n'akwata Bayibuli wabula ate nga bamutabukidde ne bamugamba lwaki talayidde na Kigali, lwaki talayidde mu bajjajjaabe, naye eyo si y'ensonga. Munaye Maama Fiina avuddeyo n'alyoka akwata Bayibuli ekitabo ekitukuvu n'alyoka alayira era agambye nti kyasinga okwesiga n'alayira n'alyoka agamba nti tagenda kuva mu Hajji Ali. Bwate bwagambye n'agamba nti olw'ensonga ze agambye nti Hajji Ali alabira ddala nga ebintu bino ebimwogerwako byandibanga si bituufu naye era ye Maama Fiina agambye nti ebyenkomeredde byonna kooti yejja okubeera nga ebisalawo naye yagambye nti ali ttiimu Hajji Ali. Simanyi lwaki ate Maama Fiina ebituli abikubye mu Hajat Zula ate nga mukyala munne naye ebyo nabyo katubeere nga tubikuwa. Beti nabozo mukono. Yes. Kati njagala mundaize naye mugire kimu. Akozesa kibabu. Ndayira wano kwawe nesiga. Mutebitandi. Ai na mutebi Silvia. I saw him in the swear. I saw him in the swear. That I'm a Hajji supporter. Eh? That Hajji supporter. And I will never change. I will never change. And you never change until we win. And until we win. Tunawangula. Yes, imani. Wamaso kugenda maso. I'm a Hajji supporter. I'm a Hajji supporter. Who will not change? I will not change. Who will not change? Who will? Who will not change? So help me God. So help me God. Oluzunguluzi watulisa kwesangula. Lwaki njogedde ekyo? Awide Rosette angambye mwaka winner. Me, I'm not a winner. Beside ya Hajji. Naye muwagizi. So, I'm not a winner. Ebyo bagamba mfe tujja kuwangula. Ffe tujja kuwangula. Tujja kera ku makya
nga Hajji omusango yaguza gwe twasuze naye era kooti emuvunaane nga bwalina okukola ki kubanga mu kino ekintu era kinkoze bubi nnyo obulamu bwange bwonna olunaku lwe nafuna ekizibu kya Zuula Seebaka mu kino ekintu kinkoze bubi okubanga siwagidde Zuula ne mu kino ekintu kyekisoose mu bulamu era ne bulamu njogedde naye wano nga ntandika live eno nenjogera ne Honorable Michael Mukula nenjogera n'ensereko ne bambuuza lwaki tewagidde Zuula Webukeredde munnange nga Nambwayo ali mu kucaccanca olw'okufuna obuwanguzi mu kooti. Kooti munnange ya High Court yalagidde Suna Peni obutaddamu akutawaanya Nambwayo. Ensonga nno bwe ziri erudda eyo era Nambwayo yavuddeyo ku mutimbagano n'abeera ng'ateekayo obuyimba n'abeera ng'ate asanyuka olw'obuwanguzi buno obwa amuweereddwa. Kati tukyalinda sayidi ya Suna Peni tutegeere naye nga kooti yo yagambye nti munnange Nambwayo awagira abeerawo era nga Suna Peni talina kuba nti naate amugobaganya bwe bityo naate we byatambudde. Mbunze omukulu yajja ne mugaana okuyingira nga tekibanga nawo like nenteekawo abakumugana okuyingira nze wali eri gali maka gaffe I cannot gali maka gaffe ate era mmanya nti nno bw'abazze development ebezze kuba tuba tujja gatta obwongo nga tukulaakulana ng'abantu ate ye n'agenda n'agamba mbunno namugaanyo yingira ate nga kola olunaku yasiiba waka n'omufumbira kacyayi mukyala ki oli omulala Paul olwennyini lwe yagenda n'akola report baasiiba waka n'omukyala ne bakwata ne buvidi tewabula lwe lunaku lwennyini nnyini munnange wayitawo ndowooza ennaku ntono nnyo nga bansaavinga nga baŋŋamba mbu tugende mu land court tuwulirize omusango gw'okusazaamu ekyapa kubanga yawaayo omusango mbu basazeemu ekyapa nti nagenda ku kyapa ekyo because omuntu eyakikola muyinako oluganda which it is not true kuba bagamba oli kojjaawo it's not true kimanyi munnange nga bintuukako saali nawo by that time oba nali ngenzeewa naye omwana eyaliwo n'abireceivinga era munnaaye looya yajja ne mukyala waabwe oyo ewaka nze obimanya ebyange byonna mbeera n'obujulizi totera buteekuumisa bujulizi mba nabwo okitegedde munnaaye nga bansaavinga so on that day ne bateekawo was it on 4th nalina okugenda mu land hearing kati namuweza balooya bange nendaba empaaba ye nti nze nagenda ku kyapa kubanga oli kojja wange mwakozesa olukujjukujju sikituufu kati nange ngenda okulaba nga bayinza okunzija ku kyapa olaba banne kati ndowooza ye kyeyalaba nti anemeddwa okunzijamu because of force kati wananzija ku kyapa awabangoba bulungi era kiba kiwedde oba kitegedde kati ero olukujjukujju lwe yali akozesa nange kwegenda neŋŋamba mu ntaasa omwana wange bwe twakola ffenna ebintu twagula ffenna ebintu ate ayagala binzijako kwe kufuna court order kati webabannyonnyola kooti odeno kwe kufuluma n'empaayo n'obujulizi bonna obulaga nti oyina mukoze babiri n'omwami byonna nabiwaayo byonna jjukira weekuumisa obujulizi olekayo okwebaka naye n'oba n'obujulizi n'owaayo obujulizi nabiwaayo weewano we tuli kwekumpa court order kati mubaddeyo mwenna nga bakuwa court order kaakati tugenda okufuna court order omukulu bamusaavinze okitegedde no basaavinze balooya be nga bamuddamu nti omuntu ono gwe mwagala okugoba ku kyapa alese ebiraga nti nno ayinako like is a joint owner on that land era tubadde tusaba mubeereyo mu hearing eno kati balooya be ne basindika ne bagamba sifa ne bagamba batya sifa abagwanidde
Webukeeredde nga Justin Namere bamutabukidde ono nno nsonga ki nsonga za kweyingiza mu nsonga za Hajat Zula ne Hajji Ali. Justin Namere yavuddeyo n'alyoka ateekayo obubaka ng'agamba nti ekikolwa ekyakoleddwa ku Hajat Zula olunaku olw'eggulo we yagenze okunnasa tekyabadde kirungi nga ne olw'okuba nti no poliisi ye yamugyewo. Kakati ye n'ayagala ategeeze poliisi nti abantu nga Muhammad Nsereko Honorable ne Full Figure nti munange be bathreateninga oba be batiisatiisa omukyala ono. Kakati munnange ate ng'ensonga ziri mu kooti okusinziira ku Justin Namere. Kati ye ng'agamba nti obwo si bwenka munnange ku Facebook nga omanyi nti nabo omutimbagano tebatya bakulu tebatya nabaana ba MINSTER munnange bavuddeyo ne balyoka bamugamba gwe naawe sirika fenga twasirika we wawasa akaana akato sirika wawasa akaana akato ate oli mukuba nti nno munnange bweyingiza mu nsonga za Hajat Zula ne Hajji Ali munnange okukakkana nga Namere bamusirisiza nga woli mukulu nga oli mukulaba abaana bakambwe mu ennaku zino okitegeera no mukwano bwe tweyongerayo mu kanyumero kaffe ate webukeeredde nga wo subscribinga mukwano njagala okutegeeza nti munnange mugenda kugayalirira ensonga za Hajat Zula naye olunaku lujja kukyalumu Hajat Zula nga yeetuze bannange baddiya simanyi oba mukkanya n'ebyange Hajat Zula mujja kukkakkana nga yeetuze kubanga engeri gy'atandise okuba nti naayisibwamu bambi embeera eno si nnungi. Yesu ayinza okuba ng'ayina ddatewe naye yajja mawulire bambi kufuna bwenkanya bwa mwana we agambibwa okuba nti nno yakwatibwa. Kaakati munange engeri gy'atandise okuba nti naayisibwamu eyinza twandimufiirwa simanyi oba ensonga eyo ate mugiraba bulungi naye byonna katubirekere kooti ebeere ng'ate esalawo ekyenkomeredde. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspack channel. Subscribinga, likinga, atereka obubaka bwawo mu comment section. Tugakuwanga we tugafuna ku mutimbagano.